Oluwombo lw'omukwano nze Dokita Kebbi baligeyankoona balamaga. Oluwombo lw'omukwano leero lukutuusiddwako n'abakyala Nansuubuga Betty wamma Betty weebale nnyo weebalire ddala. Yoga bweza wangaala buvule obutuwa buwogoka embuyaga kugemulire ebirungi by'oludde ng'oyaayaanira. Mu luwombo lw'omukwano leero njagala tubeere nga tuyiga ku kintu eky'okukulisaayo n'okwebaza. Abakyala mwegendereze, kambagambe ekintu kino. Abakazi abasinga obungi ne bwe babeera bafumbo balina omutima ogw'ekko ogutaagaliza bannaabwe mirembe mu malya gaabwe oba ne mu bintu ebirala bye bakola nga birungi. Bwe bakuwa amagezi agataliimu gajja kukutira obufumbo. Lwali lumu omusajja ava ku lugendo gye yali agenze n'akomawo ewaka. Bwe yatuuka ewaka yajja n'ogukapu gwe n'ayingira mu nju. Yasanga mukyala we ali ku lubalaza atudde ne bakyala banne bali mu kunyumya emboozi ez'enjawulo n'obukule bayisa kuli. Olw'okuba ebbanga lyamala gye yali agenze yali teyannyonnyola mukyala wajja agenze. Omukyala yamutunuulira butunuulizi n'okumukulisaayo kyagaana. Omwami olwatuuka n'atuula n'atandika okwesomera ku mawulire n'afuna ebyokunywa. Mukyala we ali mu lugambo wabweru ku lubalaza liba teriri busa ng'omukazi omukadde mulirwana we yakuba koodi bambi omukyala n'amuyingiza mu nju. Eradde bwe yaggwa obwana nabwo ne bulamusa omukadde ne bumuggyako bye yali atudde nabyo. Awo n'abugamba bubikwate bulungi n'obwegendereza bubiwe taata waabwo. Nabo obwana obwawakaawo bwakola bwe butyo. Olwamukwasa ekitereko omwali musibiddwa ebintu yasunako agenda okulaba ng'ekiri munda mulimu amagi gaali 5. Ekyo bambi ne yeebaza nnyo, kyokka nga mukazi we atudde ku kabalaza ali mu mboozi. Nga ye munnange ku mulundi guli olwamala okumuyingiza mu nju n'alamusa omukadde era yadda mu mboozi ku lubalaza ne bakazi banne baabe yasanga anyumya nabo amala amuyiteko nga tamutikkudde. Abaana nabo tebaatikkula kuba baali tebakimanyi era nga tebakirabangako nga nnyabwe akikola. Omukadde ng'amaliriza okuwa terekeke omwami ono bambi sanyuka nnyo olw'okumuwa akatereka ako. Omwami kye yakola n'agenda n'akassa mu kabada akaali mu ddiiro. Munnange omugenyi yanyumyamu katono n'asiibula kuba obudde bwali bugenda. Bw'aba asituka omukadde ono agende, omwami ono kyava amugamba nti ebikunka ebigenda embuga tebiddiraawo, ng'akwata ekikapu kyonna omwali ebintu ng'abiwa omukyala ono. Munnange omukyala nga naye akebera mu bintu alabe by'agenda okutwala. Agenda okulaba nga mulimu ettu ly'ennyama, nga mulimu engoye, mulimu gomesi n'ebintu ebirala bingi bye yali aleetedde mukyala we. Naye olw'okuba teyamukulisaayo kyava asalawo abimuwe, omukyala ono abitwale yeeriire n'abaana be. Omukadde gwe baawa ebintu yasooka n'abugaana essanyu, n'abuukamu n'adda muno n'adda muli. Bannange kyale yali atudde ku lubalaza ng'anyumya nabali, n'alyoka avaayo ajja alaba ogubadde mu nju. Agenda okutuuka ng'omukadde afukamidde ali mu kweyanza. Weebale nnyo ng'onzise onnanze eki bannange, onkubye enkata bannange, yeeziribanze yeeyanzizza yeebazizza byonna ebyamuweebwa.
okumanya omwami ono yalina obusungu kyava mwongera ne ssente n'amugamba genda ogule ne byogenda okukozesa birungo biki byonna ate n'engoye zitwale bazitunge. Byonna omukyalo ono yali abiraba. Kye yakola kyava agenda emmanju naye teyatereerayo, avuddeyo. Wuuno alaba omukyala yeeyanza, omukadde agenda. Munnange okumanya ng'omwami oyo yalina obusungu yasigala amutunuulira, era omukazi yo obulava emmanju teyasobola kufuga busungu bwe. Yaggukira ku musajja avumye, akolimye, awalabudde. Bannange munnange ekyaddirira yasibamu bibye ng'agenda waabwe. Abakazi nno be yali atudde nabo abaamugambanga nti ono ava mu bwenzi baali batandise ate okumusalira omusango. Maama gundi tebakola bwe batyo, bakola bwe bati. Bwe yagenda ewaabwe bwe baabituulamu ne balaba ng'omukyala ye yali alina omusango olw'okuba teyakulisaayo baawe. Mikwano kyenjagala tumanye, mwebazenga buli kantu konna omuntu wokaba akuleetedde bwe kabeera katono katya, kubanga kazira mu liiso. Tomuleka kwetikkula. Bw'okeera enkya n'omutikkula tolina ky'ofiirwa. Abamu batya nti okuswala eri balirwana baabwe bwe babalaba nga batikkula n'okukulisaayo babba baabwe. Okuswala ng'otikkula tekuba kw'amaanyi ng'okuswala ng'obufumbo bwo bukufudde. Oyinza okwebuuza nti nga bunfa olw'obutatikkula mwami, ekyokuddamu kiri nti ye, kubanga ebitta omukwano tebitera kubeera bingi. Munno okumukulisaayo n'okumutikkula n'okumwebaza kimusanyusa nnyo, ate asigaza ebbanja okuleeta ebintu ebirala ng'agamba nti naddayo ntya engalo ensa. Munnanga anankulisaayo atya? Anantikkula ki nga nzizeeyo n'engalo enjereere? Buli kalungi k'okolera omusajja manya nti oba omuwoza ebbanja. Tufeeyo nnyo ku baagalwa baffe. Bamikwano abaagala okumanya enkwata y'omusajja era abaagala okumanya by'okola ku mukwano oba by'okola ku mwana omuto n'akula ng'alina akatale, biri mu audio wasenga ne kojja buulirira. Yafulumye ekyama kya buli muwala, ekikaabya abasajja, byonna mwebiri. Bannange ekitiibwa ky'ababiri mu mukwano. Bannange obutego obutengula omusajja n'akuwa ssente nga tozimusabye. Bannange omuvubuka nga bw'akwana omuwala n'amuwangula nga tategedde. Omuvubuka nga bw'osobola okulya ssente y'omuwala n'asigala ng'akwagala. Ebinyweza omukwano ogwa ddala. Abakyala wamma zaabu wammwe ku mutindo. Byonna mubeere nga mujja mwefunira emisomo gya ssenga ne kojja buulirira. Owaayo akasente katono naye ekikulu si muwendo gwa ssente, ekikulu kikyojjamu. Ennamba yange k'oyita 7773 27 61 27. Baffe empologoma awangaale.